tujja kulaba tujja kuyiga. Willy Kyambadde yali omu ku bazannyi abaali ab'ettutumu mu myaka gy'ekyenda ng'azannyira ttiimu y'eggwanga The Cranes. Ono yasooka kuzannyira mu Express oluvannyuma ne yeegatta ku KCCA mu 2000. Mu 2022 yaddayo mu ttiimu y'Express gye yava okugenda okutandika okuzannya ogw'ensimbi. Namwagala nnyo olw'okuba nti yali amanyi omupiira. Ekisooka ekyokubiri ngendo kizuula nga tuli ba kika kimu. Ekyokusatu ng'ate ffenna tuli ba kugulu kwa kkono. Ne tubeera ne Kyambadde nnyo ne tubeera ba mukwano nnyo. Nga Kyambadde kumpi lunaku mmanya kyalidde, mmanya kyabadde, mmanya waali. Kyambadde yafuna obuzibu ku kibumba nga kiva ku kunywa nnyo omwenge. Wabula nga munne Keefa Kisala atubuulidde obuzibu bwe bwava. Yalina omukisa mubi nti abantu abamwagala baali bantu kumwagala ennyo baayagalanga okumuwa kyayagala okusinga naye ng'ekyasinga omutwala ndowooza essanyu lye gwalinga mwenge. Ono embeera y'omwenge yamutabukako ekyawaliriza abantu okumuddukira okumutwala okufuna obujjanjabi. Nenkubira ekibiina kyaffe tulina omwogezi waffe muyita Simon ne mugamba embeera eriwo bweti naye mbadde njagala tutwale Kyambadde ebya ssente tunaabikolako ng'atuuse mu ddwaliro. Ne tutwala Kyambadde n'atwekyangirako ne mbabuuza nti ebirala byonna mujja mujjanjaba naye asobola okubuuka ne baŋŋamba kasita ayingira wano tasobola kukola ki kubuula. Oluvannyuma lw'emyezi 3 Kyambadde yasiibulwa ng'embeera eteredde. Kyambadde ffenna twali tumutegekedde era bw'abaddayo twagamba nti tumufuule busy of which bali aba rehab bali bamuwadde ennaku 3 okukozesanga abantu aerobics. Era bwe twaba ne bagamba affe tumusiimye ajja kuba Kyambogo. Ani tumanya nti kati ennaku zino endala anaabeera wa ne tukubira muvuka meta Edison Benda ali America ne tumukuba tumugamba nti tugezeeko okulaba gwe kubira wasambira mu Proline kubira mujibu n'amucontactinga. Ndowooza mu nnaku nga 2-3 Kyambadde mujibu n'amulisibira n'agamba nti nze ebya transport nja kuba mbikola ki nja bimuwa kasita abangajja. Naye ekyasinga okumumalamu amaanyi n'okummenya omutima tabula yampereza akatambi n'aŋŋamba Kooki Keefa mwebale nnyo naye Kyambadde bye yakoma wakoze ki we yatandikira. Wabula ekiro ekikeeseza olwaleero ono avudde mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri ya kibwatukira. Amawulire ga Bwire gantuuseeko ekiro bwe nafunye okwogerako n'omukyala we Hawa nga ntegeeza nti yagudde n'akubawo omutwe wansi. Amawulire ga nnaku nnyo Bwire tumanyiganye okuva nga tukyali buvubuka buto nga tusamba mu kayofa. Kyambadde wakuziikibwa olunaku lw'enkya mu bijja bya bajjajja be e Mukono Kikandwa. Felix Manyindo, NTV Akawungeezi.